What has brought you? Sumba amanya gange ezoma lukalyango. Sumba ensonga ya mchala wange. Mchala wange mazina ebbanga lya myaka 8. Naye kikwatagana n'ezzadde liganye. Lwaki tomuleeta? Why don't you bring her? Naye. Aliwa? Where is she? What's the problem, lady? For 8 years, she has failed conceived. Your problem is to produce. That's all. Ekizibu okuzaalako okuzaala kuba nze nazaalako kebwe naye nga ate mukyala gwe singa okwagala kale ekyo nakikola kyalinga okugeza naye nga sikwekwagala netambula wonna weŋŋeeze esente ezibiweddewo netukane okutunda ku ttaka lya kitange ntambulire mukyala wange abasawo abalya ne balya embuzi nenzitwala paka sawa ya leero. Naye tozaala? Essimu yeeriwa? Where is your phone? Omukyala oli aginkwatiddeko. Okay. Omukyala ntunulira. Lady, look at the pastor. Kyekiri wakati wo ne bbaawo? What is between you and your husband? Gwe atazaala oba no yatazaala? Is it you that does not produce or him? Alabika oyo. Nze nzaala kuba nkugambye nnyina omwana eweeru era naye amumanyi. Kati gwe lwaki tozaala? Why don't you produce? Nange nazaalako pastor nina omwana. Kati owona akyabuze? Ye. Kiki? What's the problem? Ate kwegamba olina weesitegedde kuba ebbanga lye mbaze naye ebbanga lya myaka 8. Yagamba talina mwana. Tangambangako nti yali azadde ku mwana. Cha. Somebody say hallelujah. Hallelujah. Okay. All right. Listen to me. Puliriza. Mukama ndaga. The Lord shows me. Listen to me. Katulirize. Let's Mukama ndaga. be attentive. The Lord shows. Nga omukyala ono. This lady. Omukyala ntunulira. Lady, look at the pastor. Okay, ntunulira. Look at the pastor. Kiki? What is kiwandiyagadde nsirikire? What is it you'd like me to keep quiet about? Prophesy, man of God. Omakago nga kyakyama nnyo. Which is ono toyagala kimanyi. Secretive in your family, in your marriage rather. Wanje? Bwekiba kiswaza era oba olina okukisirikira. Bwekiba kiswaza nkisirikire. Sebo, kisirikire. Should I keep quiet? Pastor, nze nkakasa nti ebintu bya Mukama tebibaamu kulowolereza. Wanje? Nze nkakasa nti ebigambo bya Mukama tebibaamu kulowolereza oba kuteebereza. Bwe gabanga amazima ekyo kyekyamazima mba njagala nkimanyi. Mirundi kiri ebiri. Ng'afuna olubuto. When she was getting pregnant. Ng'azijjamu. Aborting them after that. Naye ng'azifuna mu muganda we. But in your brother. Kaba okyegaana? Are you denying? Okyegaana? Sikyagaana, pastor.
kituufu Is it true? Pastor. tunakakasa tutya onayinza obutakkiriza He might not believe. tukire mu password Pastor, password njerabidde. wangi Njerabidde. okyerabidde Yeah. okyerabidde otya How can you forget the password of your phone? owaayo okyerabidde You've forgotten it. That fast. esimu kiwa omusajja Give the phone to your husband. kiwa omusajja sema okwata esimu eyo Get the phone. njagala onteremu Put a password. tandika genda wonyiga password wangi nsoma zobe nali mpe omukyala wange simu eno nakola endagaano naye obutakwata simu ye era naye obutakwata yange wakati awo nagikola mu kwagalira nga nkikakasa eri mukama nti sirigikwatako ne bwevuga awo sigikwata kwejali mukakasa ti mukyala wange mwagala era mbadde nsaba yagigiremu password saagala nze gikwatako nyabo tugire mu password Madam, remove it, the password. tugire mu password Remove it. The abantu password. bwakankanenga osabanga mukama nakulaga omutima gwoyo Always ask God to show you the heart of that one that you have fallen head over heels for. Evuddemu. sebo noonyeza ekifaananyi waliwo ekifaananyi omwo There's a picture. There's a pic ng'ali ne bulaza wo with your brother. mwe microphone sembera wali olabe sumbano yono yenye wanje yono yenye naye kale kwe kugamba musumba ebintu byewuunyisa kuba mukyala wange oyo omulaba amalawo ekibanja kya kitange kiramu yakola ki n'ekitunda nenzimuteekako era nga bwomulaba bwafaanana kuba oyagala omukyala kuzaalira bwali awo na musawo naye nga sente ntuuza ebibanja bya kitange n'empeerera watunda kibanja kya kitawo n'oweerera oyo You sold your father's land kyenjogerako si to kyakulimba pay her tuition. nkakasa ku tivi ne gye banzaala bandamu oyo muganda wange yakafuna embuto ezi mu muganda we 2 pregnancies. naye kati olaba oyo muganda wange nze simayina era abakyala b'ensi eno musumba simanyi kye baagala oyo omuganda wange mulwadde nze kenyini nze namutwala ne mutwala ne bamukeera alina ku makere ng'akola ki alina ku makerenda kati ati ekitegeeza omukyala yanzita bwe bityo Things musumba are like watwala that. bikoyo omukyala yanzita ate ekyayina ekirala kyembanjagala wangi olowooza musumba eba ekyaliyo ekirala kyekyo mba nafa Tomanya. kati kiba kimu pozi mukama kunsaasi tojja kufa atuweerere You're not going to die. namanyira genda weekebeze kitange yafa Go have an nafa HIV. siriiwo muganda wange gwenzirako nafa kawuka basenga abange bagwawo batuzaala abaana 14 tuliwo 3 omu oyo gwe ŋŋamba owookusatu mulwadde gambye nze namwetwalira kati nkakasizawa nti nze sigenda magombe nga ne kyenaali badde ndekera omwana ate ekituusa entereeza mukyala wange
teyenasasula bene kale kwe kugamba nze mutunuulira nga simumala aba namulabye nga muntu mulamu nange tomutuka nnyo lwaki obadde okolaba otyo mu maaso ga bbaawo why were you bbaawo microphone lwaki why were you being that unfaithful to your husband? wanki kubanga abadde tabeerawo abadde takola ki abadde tabeerawo ewaka amala myezi ng'esatu olumu n'omukaaga yogera nnyo olumu amala myezi esatu olumu mukaaga nga tabeerawo nga taliiwo gogwe ate nga womulaba muyombe mulwanyi akuba n'okkuba